This is Diaspora TV, your #1 global network. 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 Side by side, as long as there is love, we will stand. One more time. Sing. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Yanziza Musumba Kabiye olw'ekigambo ekyo kyova okutusomesa n'abooluganda bonna ababaddeko Mukama abatuweera omukisa. Bible ku ntikko, and we are in different shifts. Abano bajingira abano bavaako, ekyo tukyebaliza Katonda kuba tukutte olujegere olw'okuyimusa erinnya lya Yesu n'okusomesa abantu ba Mukama. Olwaleero nno tuli wano mu studio n'omubulizi w'enjiri Godfrey Sempewa Mubiru, omusomesa w'ekigambo, nga tugenda kwogera mu Luganda. Ali mu byuma nga ye mukulu wange Goreti Sempewa Sajjabbi Mubiru. Bwemuba temutuwulidde mutekisinge asobole okuba nga volume agiteeka waggulu. Mukama tumwebaza. Olwaleero tugenda kwogera ku understanding the old and the new covenant. Njagadde nsooke nkisome mu Luzungu nkivuunule. Okutegeera endagaano enkadde n'empya, enkolagana mu ndagaano enkadde bwe yali abantu abo betusomako mu ndagaano enkadde baategeera batya Katonda, naffe abali mu ndagaano empya. Ekyo kye tugenda okwogerako. Omusomesa yogera eri ekibiina obabuuzeeko. Mukama waffe bazibwe abooluganda abali ku cyberspace, abali ku Facebook, YouTube ne Instagram. Twebaza Katonda olunaku olwaleero, buli lunaku lwatuwa okujja okuyiga ekigambo kye. Musumba Kabuya abadde ayogera nti tulina ebintu ebitulemesa okutegeera Kristo. Ebimu ku ebyo mwe muli abantu abayigiriza Yesu omukyamu. Kituufu. Ate naffe abakkiriza tulina okutegeera Yesu gwe boogerako kati. Si ye Yesu w'omu kibaya. Kikulu nnyo kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba tetutaddeeyo nnyo mwoyo, ffe tuba tumanyi Yesu. Era olwaba ku Christmas abantu baselebratinga Christmas ne bayimba ne happy birthday Jesus ng'eyakazaalibwa Yesu ow'omu kibaya. Naye kati twogera ku Yesu eyazuukira atudde mu ffe naye mu kifo mu mwoyo omutukuvu. Kubanga yagenda n'abeera omwoyo omutukuvu n'ajja atuula mu ffe. Kati ebintu ebyo byonna byetaaga gwe okwewaayo okusoma oba okusomesa. Amiina. Era abooluganda mwenna abaloginze tubagamba tubasaba mu sharinge essaawa eno abantu abalala basobole okutulaba, basobole okulaba enjiri gye tuyigiriza kubanga nkulu nnyo okuyigirizibwa kuno. Era mbadde mbasaba muggyeyo bayibuli zammwe, muggyeyo ebitabo byammwe. Banange tugenda ne tusoma ne tuwandiika notisi. Abantu abamu bayinza okugamba nti tuwalaba nga musoma. Tusoma notisi ze twawandiise kuba tetujja kubabuulira byaffe. Bye tubuulira ebyawandiikibwa. Kubanga ebyawandiikibwa bye bitunnyonnyola okubitegeera. Amiina. Olwaleero tuli ku mutwe ogugamba okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Taata twagala okwebaza buli kaseera ke tujja wano mu maaso okutegeera ekigambo kyo. Twebaza omukisa gw'otuwadde eri kinoomu agenda okubeera ku mukutu aloginga afune okutegeerwa, afune okubikkulirwa mu kigambo kye tugenda okuyigiriza. Tagenda kusigala kyekimu kubanga buno bwe bulamu. Yesu Kristo ali mu ffe agenda kubikkula okutegeera kwaffe n'okumanya
tutambulire mu ekyo tutambulire mu buliwo bwe era tufune omulamwa gwakyo nebaza nti ababa basibiddwa basumulwa abalina veero ku maaso yaabwe evaako bafune okutegeera okuyita mu linnya ly'omwana omuyekka Yesu Kristo mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina 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 tugenda mu maaso oggyeyo bayibuli yo oggyeyo ekkalaamu yo oggyeyo ekitabo kyo tugendagenda mu maaso tubadde tujja tuyigiriza okutegeera endagaano empya n'enkadde nga emirundi mingi gye tubadde tujja tuyigiriza tubadde tukuzaamu amaanyi nga tukulaga nti okusomesa kuno bw'oba oyagala okukumanya n'okutegeera osobola okuddayo ku YouTube oba ku Facebook n'ocekinga series ze tubadde tuyigiriza emisomo gye tubadde tusomesa n'ocekinga oba olina ekibuuzo osobola otuwandiikira oba osobola okugezaako okwagala okufuna message eno gye tubadde tuyigiriza kubanga omuntu yenna oba omuntu wakatenda yenna oba omukkiriza bw'atategeera ndagaano nkadde eno n'empya kitegeeza ojja kuba totegedde kiki ky'oyiga kitegeeza nti bye tubadde tuyigiriza togenda kubitegeera kitegeeza nti ogenda kuvuunula ebyawandiikibwa bino mu bukyamu mu kifuula nnenge kubanga buli bw'ovuunula ebyawandiikibwa mu bukyamu amazima gaba gabula era n'okwongereza ku ekyo kubanga buli lw'osoma ekyawandiikibwa n'otakitegeera kati ne results ezivaamu nazo ziba nkyamu tubadde tujja tuyigiriza ne tugamba nti tosobola kuddira ndagaano nkadde n'empya n'obitabika bikolere wamu tekisoboka kitegeeza nti ogenda kubeera nga kye tukozesa mu luzungu nti cross testamento nti otabula endagaano enkadde n'empya n'otabula ebyawandiikibwa ebyo ng'ate bw'oliba omusomi wa bayibuli tosobola bitambuza bw'otyo amiina kati ekitegeeza nti ekigenda okuva mu ekyo kigenda kuba nti nga bw'ogambye buli bw'ofuna okuvuunula okuvunula okukyamu kitegeeza nti n'ekigenda okuvaamu kigenda n'enkomerero yakyo egenda kuba nkyamu amiina bijja kuba bikyamu ebikolwa byo bijja kuba bikyamu ne results ezivaamu zijja kuba kikyamu naye ng'ate ekigambo ky'otategedde webali nnyo kati ekitegeeza nti endagaano enkadde n'empya tebiri supposed kutambulira wamu bwe tubadde ababadde bayiga naffe okumala ebbanga musobola okuddayo ababadde tebannaba kutegeera kintu ekyo n'oddayo mu njigiriza yaffe gye tubadde tuyiga osobola okutegeera kubanga wawe tuli kikulu nnyo okubeera n'okutegeera mu kaseera kano ke tulimu okumanya endagaano enkadde bweri ogenze n'oyogera Sister Suzette nti nkolagana enkolagana eyaliwo mu ndagaano enkadde n'enkolagana eriwo mu ndagaano empya okwongerezaako ku ekyo bwe twogera endagaano enkadde tulaba entegeero oba enkolagana oba omulembe ogwaliwo nga tulaba Ibulayimu ba Isaaya ekyo bwe baategeera Katonda enkolagana bwe baatambulanga ne Katonda bwe twogera ku ndagaano empya gwe mulembe Yesu Kristo amaze okufa okuziikibwa n'okuzuukira kati enkolagana gw'omukristaayo gy'olina ne Katonda kati kiringa example gye ngenda okuwa kiringa kati bw'osala okuva e Uganda n'ojja wano waliwo amateeka agafuga n'ojja mu Amerika n'ojja mu Amerika waliwo amateeka agafuga bw'osigala e Uganda tulina amateeka agakufuga naye kati waliwo amateeka agali mu US nga gaakoma 1970 kituufu kubanga buluvannyuma lw'emyezi 6 amateeka bagayisa ate ne gakyukira ddala kaakati kyekyo lwaki naffe abali mu bintu by'omwoyo tulina okubimanya ne tubitegeera nange kimanyino ag'omwoyo gwe tegakyuka ddala example gyogezaako okuleeta eri abawuliriza okuba nga bategeera nti buli woolaga wabaawo amateeka gaawo wabaawo principle zaawo ezikolerawo kati ng'abakkiriza bwe tujja eri
mu bulokozi mu bwakabaka bwa Katonda mulimu enkola yaabwo enkola yaabyo kati ekiva kitutwala okuba nti tusomesebwa okubanga tutegeera enkola ekolera mu bwakabaka bwa Katonda tetuleeta ndowooza yaffe mu bwakabaka bwa Katonda kubanga ye Katonda already mutonze yatonda eggulu n'ensi n'atonda n'abantu saalina ekigendererwa kye era kyasingira ddala okwagala yenkolagana y'omuntu ne Katonda yensonga lwaki kyavudde awaayo omwana we Yesu Kristo okuba nti afiiririra ensi yonna buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kati gw'omukkiriza obubaka buno buli gy'oli nti bw'omala okukkiriza oteekwa okutambula olugendo olw'okumanya Pawulo agambye bw'abadde awandikira Timoseewo agambye nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okumanya amazima so kyosooka okukola kwe kulokolebwa bw'okkiririza mu njiri eya Mukama waffe ey'okufa okuziikibwa n'okuzuukira bw'omala okukkiriza nti yatwala ekifo kyo ekyokufa gwe nodda mu kyo tufa kimyoyo omubiri omwoyo gwe gwali tuguvuddewo naye kati bw'amala okuzuukira tulina omwoyo wa Katonda atuula mu ffe bwe tumala okumukkiriza kati tuyiga olugendo luno olwaggwedda kubanga yalumala dde emyaka 20 egiyise yamala dde okututegekera olugendo luno olw'okutambuliramu so kati bwe tumala okulokolebwa tutandika okutambula olugendo olw'okumanya obulokozi naye ng'ate obulokozi buno bwaggwadda wabula kati tutandika okumanya kuba tubadde tetumanyi kati tumanyi Amina tukyagenda mu maaso twagambe tugenda kuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako kati jjayo bayibuli yo tugenda genda mu enjiri ya Yokaana essula 3 tuve ku nnyolo 16 tugende ku 17 ekyo kyandikubanga wakalokoka buli omu kyasooka okukwata that's our national anthem kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo olw'ekkumi ne lugamba kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye neyongereyo akomaawo ekyawandiikibwa kino abantu baasoma nnyo naye simanyi lwaki kibalema okutegeera ekyawandiikibwa kigambye kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaaye omwana we ye eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kati osangayo abayigiriza nga bagamba nti olina okufuna obulamu obutaggwaawo ng'omaze okuzuukira so kati kitwala okutegeera kyetuva tuddayo ne twekenenya ebyawandiikibwa Yokaana 3:16 atugambye nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu so si buli bantu batono oba abasomye ennyo oba ki agambye buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu so kati obulamu buno obufuna ng'okoze otya ng'omukkiriza okkiriza ki yenjiri gy'obuulira omuntu ono naga siri mufundi mulamu mu Katonda bw'amala okufuna okutegeera okwo then ng'afuna obulamu obutaggwaawo ate bw'ogenda mu gundi y'oluzungu erina ogisoma egamba you may have kitegeeza nti ofunirawo okitegeera kati obulamu obutaggwaawo obufuna okyali mulamu lw'okkiriza kyova olaba waliwo ebibuuzo lwaki obulamu obutaggwaawo lwaki obulamu obw'olubeerera amiina kubanga endagaano yaki yalubeerera kiyitirivu tokaddemu tugende mpolampola nti lwaki obulamu obutaggwaawo era lwaki obulamu obw'olubeerera kubanga endagaano yalubeerera endagaano ye Yesu Kristo gye twakkiriza eyo so ekigambo endagaano kikulu nnyo kubanga bw'omala okutegeera contract gy'okoze n'omuntu era ofuna engeri
practicing mu Oluganda lubadde lutayisa. Amina. Ati wano Yesu Kristo yendagaano yaffe. Ekirabo eky'endagaano y'olubeerera. Yes. Ye mwoyo ow'olubeerera. Amina. Amina. Nti omuntu yenna bw'abuuza nti lwaki wazaalibwa omulundi ogwokubiri? Era lwaki oli mulokole oba wazaalibwa omulundi ogwokubiri? Wazaalibwa kubanga wakkiriza Yesu Kristo. Amina. Wazaalibwa Yesu oba wazaali gwe weefuula okubeera omulokozi obulokole. Kubanga endagaano eno gy'olimu ya lubeerera. Amina. Amina. Endagaano gy'olimu yaki? Ya lubeerera. Olina omwoyo wa Katonda okuyita mwani mu Yesu Kristo. Amina. Era n'omwoyo gw'olina ye mwoyo w'olubeerera. Amen. So ekibuuzo kiri nti kyobadde obuuza nti omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri ye mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri ogwo gwa lubeerera. Yazaalibwa Yesu oba ye yennyini yeyeezaala. Bwe kiba nti Yesu kyekirabo eky'olubeerera eky'endagaano ey'olubeerera. Ekyo kye tufuna mu Katonda mu Kristo Yesu. Kyetufuna kyekirabo kyetufuna mu Katonda mu Yesu Kristo. Ogwo gwe mwoyo ogw'olubeerera. Amina. Gwe mwoyo gwe tulina ogw'olubeerera kubanga obulokozi sife twabukola sife twabwewa. Okitegeera sife twerokola kyekituvudde tubeera nga tusobola okubeera nti tufuna okutegeera ng'abakkiriza nti endowooza zaffe zikyusa olw'okuba tumaze okufuna okutegeera waliwo ebintu bye tutakyasobola kukozesa ng'okuyimba ennyimba ezijjawo okutegeera kwaffe mu Katonda, ng'okuyita omwoyo omutukuvu, ng'okugamba nti Katonda jangondokole ng'ate wakola ki? Walokoka dda. Gw'omukkiriza kiba kitegeeza nti tonnaba kukula na kutegeera mu Katonda gw'owakkiriza. Amiina. Kiba kitegeeza nti okyabulamu mu kutegeera ky'oli mu Katonda. Ky'oli mu Katonda oba ky'oli mu Kristo. Amiina. Manya nti olina obulamu bwa Katonda mu ggwe. Olina amazima ga Katonda mu ggwe ng'omukkiriza. Era endagaano eno empya egaba ki? Egaba bulamu. Kubanga Kristo ali mu ggwe bwe bulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Bwe bulamu bwa Katonda obuli mu ggwe bw'olina era bwe bulamu bw'omwana. Amiina. Njagala kwongerezaako anti okusinziira ku muntu oluusi lwe tuba tutategedde olw'okusinziira ku njigiriza oba ku ngeri omuntu gy'aba asomyemu ebyawandiikibwa bituleetera okuyimba ennyimba eziringa nti tuyita omwoyo we olw'okuba tetutegedde ebyawandiikibwa n'okusomesa ngeri gye baba tusomesezaamu. So omusumba Temu Kabi abadde agezaako abadde akinnyonnyola ekyokuba nti okusomesa kuno okusomesebwa kuno kutuleetera okusomesa okukyamu kutuziyiza okutegeera ekintu ekituufu nga ffe abakkiriza mu Katonda. So kati okuyimba ennyimba ng'ezo nti mpita omwoyo we oba ojjawo obuliwo obwo Kristo bwe yakkolera tiyamala dda okufa n'aziikibwa n'azuukira ku lulwo kati ali mu mwoyo munda mu ggwe bwe wakkiriza wafuna omwoyo oyo. Era ekyo kiba kikutwala okuba nti tewali toweemanyi naye ng'ate olina obulamu bw'omwana. Bwe tugamba obulamu bw'omwana tutegeeza obulamu bwa Yesu Kristo kubanga ye mwana wa Katonda. Era kino kyekikukakasa nga ggwe omukkiriza nti olina obulamu bwa Katonda ng'omukkiriza. Era endagaano empya egaba bulamu etuwa kuba kati tuyiga okwawula endagaano empya n'enkadde. So kati endagaano empya etuwa obulamu. Etuwa obulamu buno obwa Kristo obw'olubeerera. Bwe bulamu bwa Katonda, bwe bulamu bw'omwana Yesu Kristo.
kakati abakatwegattako mu kaseera kano oyinza okuba nga oyingiddewo nga tonnategeera kiki kyetuliko. Tuli mu kutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo nga tutunuulira ebyawandiikibwa ebitunnyonnyola kiki kye tuli mu Kristo. Mbadde nkyannyonnyola nkyalambirwa abadde akakatiriza ku ekyo kye tubadde twogerako, obulamu bwe tulina bwe bw'omwana. Kyekiva kyekyogera ekyawandiikibwa mu Bakolosaayi essula 3 olunywa olwokuna. Abakolosaayi essula 3 olunywa olwokuna lugamba Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Kristo bwe bulamu bwaffe. Kati emiganyiro gye tuyina mu ekyo okuyita mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira ne tuba n'obulamu obutaggwaawo. Ffe ng'abakkiriza omwo mwe tuyita ogw'omuganyiro. Bwe babuuza nti muganyiro ki gw'olina mu Kristo, olina okumanya gw'olina. Tuyina Kristo bwe bulamu bwaffe. Amiina. Tweyongere mu byawandiikibwa. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 5 olunywa olw'okumi n'olumu. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 5 olunywa olw'okumi n'olumu lugamba era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu obwo buli mu mwana we. Olabye bw'osomye Katonda yatuwa. Bw'ogenda mu Luzungu bwe tuba tusoma Bayibuli tulina okusoma ekyaggwa n'ekigenda, naye wano agambye ekigenda okuggwa. Agambye nti Katonda yatuwa obulamu obukola ekyo kyaggwa dda, tekigenda kubeerawo wabula kyaggwa dda. Tetukirinda mu kuzuukira. Buli lw'okkiriza Yesu Kristo omwana ekigambo kye ng'ofuna obulamu obutaggwaawo olwedde bwe yatukolerera. Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, tagenda kutuwa naye yatuwa obulamu obutaggwaawo. Kati bwe buno obulamu obw'omwana we mwe tuli. Kati okubeera n'obulamu buno obw'omwana we bwe bulamu obutaggwaawo bwe tulina, bwe bulamu bwe. Omwana we omu gwe yawaayo yekka. Ate amaze omukkiriza wali yatugambye mu Yokaana ntagenda kubula, naye ayina ki? Obulamu obutaggwaawo. Ate buli okkiriza omwana we kubanga atuulamu ggwe ekibi nga kidduka. Embeera yonna Katonda bw'atunuulira ggwe, kubanga omwana wa Katonda ali mu ggwe, abatatunulidde ggwe atunuulira omwana we ali mu ggwe. Ebintu byonna nga bikolebwa olw'endagaano y'omwana we eri mu ggwe. Kati ekitegeeza nti otwala ekigambo kya Katonda kino ekigambiddwa n'okikkiriza n'okitambulamu. Kati ekitegeeza nti buli Katonda kyakuwa ggwe amaze alina okutegeera bulamu butaggwaawo. Amiina. Mukama Katonda tasobola kukuwa buwi kintu kiggwaawo kirabo kigenda kuggwaawo. Agambye atuwa obulamu butaggwaawo. So talina bulamu bwa kitundutundu. Kati gwe olina okutegeera Katonda talina mbala bbiri. Oba tolina mulowooza nti Katonda w'endagaano enkadde eno yakubanga emigo. Kati Katonda w'endagaano empya awo obulamu. Tolina kulobeera. Bayibuli etugambye mu Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka nti mu ye temuli kizikiza. Yakobo n'atugamba nti Yakobo emu dozo olunywa olw'okumi n'atugamba nti ye temuli kukyukakyuka. Kati gwe bw'obeera obadde okyalina kyoyagala okwongerako. Nzikatiriza ku ekyo bwe tuva okusoma Yokaana ebbaluwa ya Yokaana esooka olunywa olw'ettaano n'olw'ekumi lugambye era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu obwo obuli mu mwana we ye. Kitegeeza ebyandikwa ebitutegeezezza nti obulamu obutaggwaawo yatuwa, so obulamu tebukola ki? Tebuggwaawo. Katonda bw'agaba kyetuva tutwala ekigambo kye kubanga ekigambo kye kyekisinga byonna. Kati bwe tumala okukkiriza tulina okukkiriza nti obulamu obutaggwaawo obw'omwana we obw'omwoyo oyo wa Kristo butuula mu ffe. Kyekyo nti Katonda si muguwa ddalu ntiwaleero agenda kwekyusa agambe nti engeri gye wakoze bw'oti kakati sijja kukola. Waliwo ekigambo kye tukozesa wano mu psyche gundi prosphenic nti yekyusizza kati olabika alina endowooza bbiri.
kakati nga tukyeyongerayo twagala okutunuulira obulamu buno obutaggwaawo banange buli lwe tutategeera mbala ya Katonda tubuzibwabuzibwa embala ya Katonda eryemu takyukakyuka nga bwe yali mu ndagaano enkadde bw'ali muki mu mpya endowooza y'abantu yekyuka webale nnyo engeri gye bamulabamu abantu be bakyuka naye Katonda asigala ng'ali omu. Amiina. Ye ssaddaaka ya Katonda olw'ekibi Yesu Kristo yakola ki? Ye ssaddaaka ya Katonda olw'ekibi ke kaliga k'okuyitako akaweebwayo kati Katonda bw'alaba Yesu mu ggwe aba talaba ggwe alaba Kristo. Era kiba kitegeeza nti omusango toyina newankubadde njagala owulire kino Sister Suzette newankubadde ggwe okyesalira omusango kiddemu tukitegeera bulungi. Yongerezaako Yesu mu Katonda ye ssaddaaka ejjawo ebibi. Yesu mu Katonda ye ssaddaaka ejjawo ebibi. Era Yesu oyo ke kaliga ak'okuyitibwako. Katonda bw'alaba Yesu mu ggwe abatakusaliza musango kubanga omwoyo wa Katonda oyo Kristo ali mu ggwe. Yensonga lwaki takusaliza musango kubanga omusango gwagibwawo mu kitangaala ekya Kristo mu ebyo bye yakola. Olw'okuba ekyo kye yakola eky'okkununula okujja mu nzikiza ey'okufa n'akuleeta mu kitangaala eky'omwana we Yesu Kristo yensonga lwaki takusaliza musango. Newankubadde ng'obadde ggwe okyesaliza kubanga ye Katonda bw'atunula talaba ggwe alaba mwana we kubanga kekaliga akajjawo ebibi by'ensi. Kati olw'okuba yafuuka ekibi ku lwaffe kati buli lw'atunulira alaba mwana we talaba kibi. Era kyova olaba twatula Kristo kyova kitugwanidde okwezuula mu Katonda nti bw'ogenda okusaba oba oluusi ogenza omusaba musana gamba bino kibadde ekikuluma tekiriko ddagala teweesaliza musango ndowooza nina kye nakola abajjajjange balina kye baakola wabula osaba ogenda mu maaso ga Katonda n'osaba ng'omanyi teweesaliza musango n'olyoka ofuna good results. Njagala ogende mu kyawandiikibwa ekiri mu Yokaana 5:24 Yokaana Enjiri 5:24 ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa oba nsome bulungi okutuuka mu bulamu. Talijja mu musango ekitegeeza tagenda kujja eno gye basalira omusango talijja mu musango naye ng'avudde mu ki? Ng'avudde mu kufa. Amiina. Kati gwali mu Kristo olina obulamu obutaggwaawo. Amiina. Tugende mu Bakolisi ekisooka. Okwongera okukkatiriza ku ekyo omukkiriza asobole okukitegeera nti talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. So bw'omukkiriza yakkiriza dda. So kati omwoyo wa Katonda omwoyo wa Kristo kyekimu ali mu ye oyo tamusaliza musango kubanga yava dda mu kufa n'ayingira mu bulamu. Kati ye Katonda bw'atunula alaba bulamu bwe omukkiriza oyo. Tweyongereyo mu Bakolisi ekisooka essula 5:7. Bakolisi ekisooka essula 5:7 gamba mugjeemu ekizimbulukusa eky'edda mulyoke mubeere ekitole ekijja nga temuliimu kizimbulukusa kubanga Kristo y'endiga ey'okuyitako kwaffe eyattibwa. Amiina. Bwe tutunula nagambye tuggyemu ekizimbulukusa ekitegeeza mu ndagaano empya Kristo y'endiga ey'okuyitako ate mu ndagaano enkadde okuyitako kwali ng'omugaati ne viinyo gwe baanywanga. Kadde mu tugende mpola ebintu bino bikulu nnyo
tubitegeere. So tulaba endagaano enkadde n'endagaano empya mu kutegeera Kristo. So bano abaali mu ndagaano enkadde mu kutegeera akaliga akajjawo ebibi baaleetanga communion. Enviinyo n'omugaati nga bagamba guno gwe gutujjawo ebibi. Ye yali enkolagana y'okutegeera kwendagaano enkadde. Kati mwene endagaano empya Kristo azze ku siini, akubiddwa, aziikiddwa, azuukidde. Kati tumulaba tutya? Ke kaliga akaweebwayo nga mukyala Mubiru bwe yagambye nti kati Yesu Katonda bw'atunula talaba Sister Suzette, talaba mwami Mubiru, alabani? Alaba Kristo. Kati okuyitibwako kwaffe kye bagamba Passover mu Luzungu muntu ye Kristo. So Passover si kikujjuko. Si vinyo na mugaati. Kubanga twawula enkadde n'empya. So mukwawula bwe tuti bwe twawula nti mu ndagaano enkadde Passover kyalinga mugaati na vinyo. Naye kubanga omugaati n'envinyo kiki kyali kiraga? Kyali kiraga ekigenda okujja ye Kristo. So kati Kristo amaze okutuuka endagaano empya. Era endagaano empya etulaga nti Kristo ye Passover. Ate Passover ono muntu ye Kristo. Kwe kuyitibwako kwaffe. Kakati bw'otunulamu wano nti kati mu mulembe guno gwe tulimu okulya omugaati gwaffe bagiyita batya vinyo yaffe gye tulya omugaati n'okunywa tunywa obuliwo bwa Kristo ali mu ffe. Bwe tujja ne tusoma ekigambo. Bwe tujja ne tukuŋŋaana ne tusoma ekigambo. Kati right now tulya omugaati gwa Kristo. Weebale nnyo. Tugabana kuye ne tufuna okutegeera. Okulya omugaati n'enviinyo bya lubeerera. Ddala si bya lunaku. Si bya lunaku. Kwe kubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwaffe. Kyekibala eky'Omwoyo Omutukuvu. Thank you, Jesus. Kati buli lw'otamanya bintu bino ogenda kuddayo mu bisiikirize, ogenda kuddayo kyekigambo kyekirala kiri ekimuganda, ogenda kuddayo mu arrows obupande obulaga nti eno ye Chelsea kango kyali Molden nga omusumba team omusumba team kabiye kyabadde ayigiriza ku New Life Cyberspace kyabadde ayigiriza nti bw'oyigiriza omuntu ekintu ekitali kituufu oba oggalawo okutegeera Katonda. That's right. Kati gwe buli lw'oleeta omugaati n'enviinyo n'omulaga nti kino oba ojjawo obuliwo bwa Kristo bwe yandirabye nti buli mu ye okubeerawo kwe kuli mu ye ekibala kino eky'Omwoyo Omutukuvu kiri mu ye. Amiina. So kyekiva kitugwanira okusoma ebyandikibwa bino okusobola okuba nti tubitegeera tusobola okuba nti tubiyigiriza abantu mu butuufu. Amiina. Kati buli lw'omala okutegeera ebintu bino otambulira mu buwanguzi, otambulira mu kutegeera ensaba y'ekyuka, omanya Kristo ali mu ggwe. Bwe tukozesa ekigambo nti tutambulira mu buwanguzi kati olw'okubeera endowooza yaffe era babiri tuba tulaba mu kufuna mu mayumba so n'abatasomye byandikibwa bino nga bakoze engeri yakumanya yakolamu ssente basobola okukola kyokumanya. Okuwangula kwe tuwogerako kwe kumanya enkola ya Katonda bw'ekola mu bulamu buno. Bwe buwanguzi bwe tuba tulina nti obeera toli musibe mu ndowooza naye ng'endowooza erina ekitangaala mwerabira ebintu era mwekolera. Amiina. Bwe tuba bintu ensi temanyi Katonda emuvuma n'omuvuma naye eyina ebintu bwegamba ensi kitegeeza abantu abali mu nsi endowooza zaabwe zisobola okukola ebintu kubanga ensi Katonda yagiwa abaana b'abantu ate obwongo balina obusobola okukola ebintu bino ebiri physical. Naye twogera ku kintu eky'omwoyo, twogera ku kintu eky'obulokozi. Amiina. Kati bwe twogera ku ekibala eky'obulamu obutaggwaawo, tulina obulamu obutaggwaawo. Isirayiri yatandikira ku lunaku lwa Pentecost. Lwa Pentecost. Ekkanisa kati etandikidde ku lunaku lwaki olwa Pentecost. Pentecost Yesu azze
okwerabisibwa gye tuli ku mulembe gwa Musa ku lunaku lwa Pentekooti abantu bakola ki baafa ku lunaku Yesu lwe yajja abantu baweebwa ki obulamu ekkanisa olwaleero emanyi Yesu nti yayiwa omusaayi ng'aguyiwa mu ggulu era n'ayiwa omwoyo we gye tuli fe okubeera neki okwongereza ku ekyo ku lunaku olwa Pentekote bwe lwatandikira mu Isirayiri yatandika n'olunaku olwa Pentekote olunaku lwa Pentekote lwali Yesu Pentekote Musa ku lunaku lwa Pentekote Musa ku lunaku lwa Pentekote abantu baafa Yesu ku lunaku lwa Pentekote abantu baweebwa obulamu Yesu yayiwa omusaayi gwe mu ggulu yayiwa omusaayi gwe mwoyo gwe amina ekkanisa n'etandika mu kumala okuyiwa kubanga awataali kuyiwa musaayi tewali endagaano mpya amina kati mu kuyita mu kuyiwa omusaayi mu ggulu era mu kuyiwa omusaayi mu kuyiwa omwoyo we kanisa n'etandika amina era y'endagaano empya ey'olubeerera ey'omwoyo wa Kristo amina oyo ayitiddwa nti ye mwoyo wa Katonda amina tuyiga okwawula endagaano empya n'enkadde so kati wali tulabye nti ku lunaku lwa Pentekooti mu ndagaano enkadde abantu baafa naye ku lunaku lwe yayiwa omusaayi gwe mu ggulu n'ayiwa omwoyo we abantu baweebwa obulamu amina ekkanisa yatandika mu ndagaano empya ekkanisa bwetyo bwe yatandika kati bwe tweyongerayo tulaba nti endagaano empya ndagaano ya mwoyo oguli mu Kristo era omwoyo ogwo oguyitibwa omwoyo gwa Katonda endagaano empya ndagaano ya mwoyo si bintu byakwatako kufuna tugende mu Baruumi essula 8 tuve ku lw'omunaana tugende ku paka n'olw'omwenda Baruumi 8:8 n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo bw'abanga ddala omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo oyo si wuwe amina nabo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda bw'otunuulira wano mu Baruumi 8:8 agambye nti omubiri kitegeeza si mbala y'omwonoonyi nti omuntu abeera takole ki tuddemu bulungi agambye nti n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda kati olunyiriri luno olw'omunaana lulaga nti omubiri yembala y'omwonoonyi yembala y'omwonoonyi yali mu mubiri kiba kitegeeza badde nvunudde buyo Oluganda nti olunyiriri luno lulaga nti nammwe n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda kati kiki ekitegeeza okuba mu mubiri mu lulimi lwa Bayibuli kitegeeza yembala y'omwonoonyi mwali mwatambulira mwalowoleza mwakolera ebintu mutakkiririza mu bwa Katonda kuba nti bukolera mu ye yembala mwali kati ekitegeeza nti omuntu tasobola kuddizibwa bujja nga tazaaliddwa mulundi gwakubiri ate era tasobola kuddizibwa bujja nga takkiriza kigambo kya Katonda kuba ekigambo kino buli lwe tujja ne tukimenyako ne tuli omugaati gwe gutukyusa omuntu bw'amala okuwulira enjiri n'alokoka buli lwajja mu kyakyo oba buli lwakuŋŋaana eyalinga ayomba eyali asunguwala eyali akyawa alina enge bigenda si gwe weekyusa naye buli wowulira ekigambo kino kireeta okutegeera noga kino sirina kikola ngwesanga bwesanze nga omuntu eyali akola ebintu ebyo nga tokyabikola nate wa kigambo kino ekituufu kyobula nti omuntu bw'abanga taddiziddwa bujja omuntu bw'abanga taddiziddwa bujja
abeera tazaaliddwa mulundi gwakubiri. Yes, alina okuddizibwa obujja. Kino kyekiva kiraga ekintu ekino ekiyitibwa omubiri kitulaga wano mu lunyiriri luno olw'omwenda. Oba osoma olw'omwenda lugambye nti naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo bw'abanga ddala omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo oyo si wuwe. Kitegeeza omuntu mmwe temuli mu mubiri. Abakkiriza tebali mu mubiri. Abakkiriza tebali mu mubiri kubanga bakkiriza. Omwoyo wa Katonda atuula mu bo. Okubeera mu mubiri kwe kubeera okubeera mu mubiri yembala ey'okubeera embala y'omuntu ey'obutakkiriza naye nga teri mu bikolwa. Si bikolwa nti byakoze wabula embeera mwali state kyembeera mwali eyemunyigiriza okitegeera kati embeera mwali eyo yembeera eyo ey'obutakkiriza si mu bikolwa wabula mukubanga obutakkiriza buno bwe buleeta biri ebikolwa kati naye oli mu mbeera ey'obutakkiriza state eyo mwoli. Kati kyevudde tugamba ano nti tosobola kusanyusa Katonda. Okitegeera kubanga oli mu mubiri mu mbeera eyo ey'okubeera mu mubiri. Okitegeera si bikolwa naye kukola ki kubeera mu mubiri. Era bw'otunula wano agambye nti bw'obeera mu mubiri kitegeeza nti tonnazaalibwa mulundi gwakubiri. Era omuntu ono atannazaalibwa mulundi gwakubiri bwe tugamba nti oli mu mubiri kiba tekitegeeza mistake z'okola oba ebikolwa byonna ebikyamu byokola si kye kiba kitegeeza naye state mwoli obulamu bwo mwe buli. Yes. Kati ekitegeeza nti bw'obeera mu mubiri oba tosobola kusanyusa Katonda kati olina okusala eddiiro n'ova mu mubiri n'odda eno osobola okusanyusa ki. Waliwo omusumba omwe yali atuyigiriza n'agamba abantu bajja mu kanisa bwe bajja mu kanisa ne batandika okusaba ne bamubuuza ku babadde basaba nti obadde osaba ki n'agamba mbadde nsaba Katonda w'abano gwe basaba n'amubuuza Katonda w'abano omumanyi nze mbadde ngoberera bugoberezi kitegeeza teyali mulokole naye yajja n'atandika teyali mukola ki mukkiriza n'atandika okusaba ne Katonda gwatakola ki gwatamanyi. Kati kiba kikwetaagisa olina okumanya Katonda oyo gwokola ki gwosaba. Engeri yokka w'onoobeera nti osanyusa Katonda oyo ng'okola ki ng'oli mukkiriza. Tosobola kubeera nti bagamba nti you score points osanyuse Katonda obeeko byokola ebisanyusa Katonda siwe ekitibwe kiri. Engeri yokka gy'oyinza okusanyusa Katonda bwe kubanga olina omwoyo wa Katonda munda mu ggwe ate kiva kukkiriza mu kukkiriza okufa kwa Kristo n'okuzuukira kwe kubanga ye kaliga akajjawo ebibi. So tuli mu kuyiga okwawula endagaano empya endagaano enkadde. Tugende mu Matayo 3:17. Matayo 3:17 agamba laba eddoboozi ne liva mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Nga tetunaba kweyongerayooko ekintu kyokka nga tukkaatiriza wali bwe tuvudde ekintu kyokka ekisobola okusanyusa Katonda ye mwoyo wa Katonda ate omwoyo wa Katonda oyo ye Yesu Kristo ye mwoyo wa Katonda. Kati tukontinuwinge nate ddamu 17 tulabe. Matayo 3:17 agamba laba eddoboozi ne liva mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Laba eddoboozi ne likola ki ne liva mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange. Kati okubeera nti osobola okusanyusa Katonda olina okubeera ng'omutegedde omwana we nga wamukkiriza omwana we yekka Yesu Kristo oyo ali mu ggwe. Engeri yokka gy'osobola omusanyusa ng'oli mu ye si
nabikolwa naye ng'omukola ki ng'omaze omukkiriza so omala omukkiriza kyekigambo kino kituwulira kubanga enjiri kigamba ate enjiri muntu so si byawandiikibwa peeni erina bino ono muntu mutomedo yagambanga nti ono muntu atuwa obulamu gwe tukkiriza kati buli lwokkiriza buli lwojja n'otunulira n'ofuna relationship kati mwayi mubiru ne mukyala we bamanyiganye ebbanga erisuuse emyaka 2 amutunira butuzaga mukyala nkati nno katunudde bwatyo kino kyekiriwo kati ate ffe kati wano kisingawo nnyo ku bw'omwoyo gw'okwezuula mu bwa Katonda embeera ne bwe zinajja zitya ebizibu bijja kujja na buli kimu naye bw'oba omaze okunywera ku lwazi olwa Yesu Kristo kyekigambo mu ffe buli lwe tukisoma ne tumenya omugaati okula nti endowoozayo buli ekikulumba togamba nfudde nze Yesu kijja oyinza okutyamu kubanga tukyali mu mubiri guno naye olw'okuba olina ensigo y'obwa Katonda etudde mu ggwe eyimuka n'ekujjukiza kikyoli mu Katonda nti oli muwanguzi mu mbeera eno. Amiina. So ebintu tusomye ekyawandiikibwa kino mu Yokaana Matayo sura 3:17 nti laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. So ogedde nti ekintu ekisinga okusanyusa Katonda ye mwana we. Tewali kintu kirala kisinga kusanyusa Katonda. Yesu omwana wa Katonda atuula mu ffe. Amiina. Kati buli lwalaba Kristo Katonda buli lwatunula mu ffe okusanyuka kulabisibwa kati gyaffe. Tugende mu Luka sura 9 Katonda asanyusibwa si twogedde wali nti kuno okusanyusa kyetwogeddeko wali oluvannyuma nti omuntu ono abeera mu state ey'obutakkiriza eyo Bayibuli gyeyise omubiri si yakuba nti yabikolwa wabula omuntu bw'amala okukkiriza ekimuleetera okukkiriza kwe kufuna Kristo ono bw'afuna Kristo ono olwo okusanyuka mu Katonda ne kulyoka kubeera nga kulabisibwa eri Katonda. Amiina. Twagala tutunuulire enjiri zino ennya mulimu ebigambo ebyawandiikibwa bye twagala okwetegereza tulabe engeri gye baawandiika ku mwana ono. Tugende mu Luka 9:35. Luka 9:35 agamba eddoboozi ne lifuluma mu kire ne ligamba nti oyo ye mwana wange gwe neerobozza mumuwulire ye. Enjiri zino ennya zireeta obuliwo bo baalabako ku Yesu. Agambye nti eddoboozi ne lifuluma mu kire ne ligamba nti oyo ye mwana wange mumuwulire. Kati tuwulira ani? Tuwulira Kristo gwe tuwulira, teri muntu mulala yenna. Tetuwulira Musa, tetuwulira Dawudi. Tweyongereyo maaso Makko 9:7. Makko yaba ayogera bw'ati mu ssula y'omwenda onyirwa 7. Awo ekire ne kijja ne kibasiikiriza eddoboozi ne lifuluma mu kire nti ono ye mwana wange omwagalwa mumuwulire. Tuli mu kutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Kristo. Bano bonna bawandiika ebiriwo ono ye mwana wange mukole ki mumuwulire gwe tuwulira. Genda mu Matayo 17:5. Matayo 7 olunyiro 15 yagamba atya mwekuume bannabbi ab'obulimba abajji olwaki Matayo 17:5 sorry Matayo 17:5 olunyiro 5 agamba bw'ati bwe yali ng'akyayogera laba ekire ekimasaamasa ne kibasiikiriza era eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti ono ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo mumuwulire. Bw'otunuulira wano baali ku lusozi olusozi olw'okukyusibwa. Musa
ne Eriya ne bakola ki ne balabisirwa wano waaliwo Peter Yesu Peter nani ne Yokaana ne James Yakobo waliwo Peter James ne Yokaana ku lusozi luno olw'okukyusibwa naye nga Musa ono mu Isirayiri yali omuntu omunene big personality okitegeera amanyiddwa ne Elijah nga bamanyiddwa kati baalabisibwa ku lusozi luno olw'okukola ki olw'okukyusibwa Musa ne Eriya ne balabisibwa Peter n'ayogera ng'agamba bw'ati nti tukole ensiisira ssatu emu ebeere ya Yesu emu ya Musa emu Eriya naye eddoboozi ne liva waggulu erigamba nti ono ye mwana wange mumukole ki mumusanyukiremu kati abantu bano ababiri Musa ne Eriya ne bavaawo ekitegeeza mwono omwana Yesu Kristo mwe tulina okuba nti gwe tuwulira nga mwe tulabisibwa tetulina kwerabira nga bw'okyogeddeko nti tetulina kwerabira mu Eriya tetulina kwerabira mu Musa tetulina kwerabira mu Yeremiya kubanga bo emirimu gyabwe egy'okulaga ekigenda okubeerawo gyagwa Kristo bw'ajja y'ensonga lwaki olaba Eriya kubanga Eriya Musa apresentinga amateeka Musa n'apresentinga Eriya n'apresentinga ba prophets kati Yesu kyekisa kiddemu ekintu ekyo okubikulwa kuno kubeere kutegeera bulungi Musa yapresentinga amateeka Eriya n'apresentinga bannabbi Yesu kyekisa kati amateeka n'obunnabbi onazo bituukiriza alabisibwa kati bali balina okuba nga tebaliiwo kati okiraba nti amateeka n'obunnabbi byavaawo ne wasigala ekisa kati bano abantu bagamba bano babulira erinjiri ey'ekisa bambi abatannategeera kubanga Kristo yekisa awatali ye enjiri eyo gyabuulira awatali kisa Yesu tasobola gibuulira naye because kisa waali enjiri asobola ogibuulira kati gwe bw'ogamba nti bano ababulira enjiri ey'ekisa kiba kitegeeza Kristo omujja okuba Kristo kyekisa awatali ye kisa tewali kubanga ye yekisa. Musa apresentinga amateeka Eriya apresentinga bannabbi bonna kati Yesu Kristo ku lusozi luno olw'okukyusibwa kyova olaba eddoboozi lyajja ne ligamba ono ye mwana wange mumuwulirize nga kyekisa ekino ekitulokola Musa ne Eriya weyagamba omwana baavaawo ekisa ne kisigala ekisa kino kizze okutuukiriza amateeka n'obunnabbi okitegeera kyajja okutuukiriza kyova olaba nti Kristo yali muffe gwe mwoyo era gwe mwoyo ye oyo Kristo ali muffe gwe mwoyo gw'omwana ogusanyusa gwe mwoyo gw'omwana ogusanyusa Katonda. Kati nga mukyambiru wagambye tetwerabira mu Eriya tetwerabira mu Dawudi tetwerabira mu Musa twerabira mwani mu Kristo yene endagaano empya gye twogera kugenda maaso ekyavudaga nti tetuli mu mubiri wabula tuli mu mwoyo webale nnyo ati tuyiga endagaano twawula endagaano empya n'endagaano enkadde so kati twerabira mu mwoyo wa Katonda era ng'omwoyo wa Katonda oyo ye mwoyo w'omwana bwe tulina olwaleero ye mwoyo watuula mu ffe. Balumi 8 essula 10 14 Balumi essula 8 ngenda kusoma olunyiriri lw'e10 n'olunyiriri lw'e14 bw'otyo bw'oŋŋamba oba nsome kuva ku 10 soma 10 14 olunyiriri lw'e10 lugamba bwe luti olw'Abalumi 8 naye obanga Kristo ali mu mmwe emibiri gyammwe ne bwe gifa olw'ekibi omwoyo gwammwe bweno bwegamba omwoyo gwammwe gibamiramu olw'obutuukirivu era obanga nga Kristo ali mu mmwe
omubiri nga gufudde olw'ekibi naye omwoyo bwe bulamu obutuukirivu. Amiina. Omwoyo bwe bulamu newankubadde genda ku 14 kubanga bonna abakulembe b'omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Kati ekitegeeza twakkiriza Yesu kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda be baana ba Katonda. Kati tuli baana ba Katonda bye bibala eby'endagaano empya. Amiina. Amiina. Tuli mu baana endagaano empya enkadde evaamu baddu. So endagaano enkadde evaamu baddu. Endagaano empya evaamu ki? Baana. Era tuli baana. Abantu mu ndagaano enkadde baali baddu ba kibi nga bawangayo ebintu okutukula ennyo anti okutukula oluvunudde bukyali. Balinga baweereza ab'endagaano enkadde. Balinga baweereza endagaano enkadde ekola ki? Ereeta baweereza. Evaamu baweereza ab'obuddu. Okitegeera? Naye endagaano empya ezaala baana, evaamu baana. So kyekibala eky'endagaano empya olwaleero kye tulina kyekyobwana. Tuli baana. Tetuli baddu kati. Kubanga Kristo yamala okutuzaala, so bwe tweyongerayo mu maaso eno tujja kubanga tukola ki nga tukiraba nti kati tuli ki? Tuli baana ba Katonda kubanga bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abo be bakkiriza erinnya lye. Amiina. So bwe tweyongerayo mu Bebbulaniya 10 Bebbulaniya 2:10 lugamba lutya? N'olwekyo kyansaanira nti kyamusaanira oyo kale yegamba kyansaanira nti ye ku bubwe era mu ye ebintu byonna mwe bibeererawo olw'okuleeta abaana abangi mu kitiibwa asooke atuukirize obulokozi bwabwe ng'ayita mu kubonaabona. Kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe era eyakozesebwa byonna ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe olw'ebibonyobonyo. Okubonyaabonyezebwa kwa Kristo okufa n'okuzuukira twafuuka abaana. Amiina. Yatwala omutango gwaffe. Yatwala ekyo kyova bamuyita akaliga akajjawo ebibi. Genda ku Baluumi 8:15. Baluumi 8. Nzireyo mu Baluumi 8:15. Okay, kanzireyo mangu wano. Baluumi 8. Olunyi lwakumeka 15. 15 lugamba kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo gw'okufuuka abaana gwe tukoola nti Abba Kitaffe. Twetwaweebwa mwoyo gwa buddu na kutya naye twaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana okoola nti Abba Kitaffe. Kati tuli endagaano empya. Endagaano empya gwe mulimu gwa Kristo ogwaggwa. Tutambulira mu system oba mu nkola ey'endagaano y'omwoyo gwa Katonda. Olwaleero tutambulira mu mwoyo wa Katonda. Tuli mu mwoyo, tutambulira mu mwoyo, tuli mu mwoyo, twazaalibwa omwoyo. Amiina. Si mu nkola. Naye mu buliwo. So tuli mwoyo. Tutambulira mwoyo. Kubanga twazaalibwa mwoyo. Tuli abantu ab'omwoyo. Buli kiseera lw'otulaba olaba abantu abali mu mwoyo. Tetuki actinga bwa kitinzi. Tetupretendinga. Tetukyekoza bwekoza. Naye tuli ekyo. Tuli ekyo kye tuli. Omuntu bw'azaalibwa nti muntu. Ne bazaala omwana baga nti omuntu azaaliddwa. Naffe bwe tuzaalibwa omwoyo wa Katonda. Tubeera tuli mu mwoyo wa Katonda. Tuba baana ba Katonda. Tutambulira mu mwoyo era twafuna omwoyo ow'obwana ng'oyo omwoyo w'obwana omwoyo wa Katonda yatulungamya.
nga tukolera mu nkola ey'omwoyo era ng'omwo ye system mwe tutambulira ey'omwoyo era tufugira mu bulamu mu mwoyo. Kati ekitegeeza nti okuyita mu kubonyaabonyezebwa kwa Kristo okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira twafuna omwoyo we. Era ng'okwogerezaako ku ekyo obulokozi si feeling ti owulira kati oli mulokole kyekiva kikugwanira obulokozi kumanya kwe kutegeera omala okutegeera nti oli mwoyo nti wazaalibwa oli mwana wa Katonda oli mwoyo ti n'ebikulumba bwe biba bizze ate tobitunuulira butunuzi boti oddayo wali ku mwoyo wa Katonda ali mu ggwe n'olyoka ate operatinga mu ngeri eyo. Kati tukolera mu bujjuvu bw'obusika bwaffe. Obujjuvu obwo bw'obwokuba nti endowooza yaffe tetusaliza musango. So tutambulira mu Kristo nga tetusalizibwa musango kubanga ekibala kyetulina kyekibala ekyobutuukirivu ekyo ekyatuweebwa Yesu Kristo era tu-enjoying oba tusanyukira mu mulimu Kristo gwe yakola ogw'oliwo okuyita mu kufa mu kuziikibwa ne mu kuzuukira. Abaluganda batuyiza olunaku olwaleero tubadde tuyigiriza okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Kikugwanira bw'oba nga totegedde endagaano nkolagano eyaliwo mu nkadde n'empya kigenda kubeerera kizibu nnyo okutambula n'okukozesa endagaano empya n'enkadde. Okwongereza kwekyo mu lulimi olwangu olwangu katusaze mu byonna tuze tuyigiriza era tukyayigiriza tukyeyongerayo mu maaso naye nti mu lulimi olwangu kwe kumanya gyenvuddewo obulokozi gyavudde ng'enjogerayo olwaleero gyenvuddewo kwe kumanya gyenvuddewo obulokozi okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa naye nga lubereberye paka ku Malaki abo be bannabbi n'amateeka ebyali biraga obwakatonda gye buva nga bajja balaga mu kuyita mu bisiikirize mu kuyita mu ngeri nga balaga ki Kristo kyagenda okujja agenda kujja era okuyita mu kubonyaabonyezebwa n'ekitiibwa ekigoberera bwe bulokozi bwe tulina olwaleero. Tugenda kukoma wano olunaku olwaleero. Next week tutandika lwakusatu mu Luzungu, lwakuna mu Luganda. Sawa 2 paka ku 3. Mukama abawo omukisa. Diaspora TV tubebaza akaseera buli lunaku ke mutuwa okubuulira ekigambo kya Katonda. Cyberspace tubebaziza nnyo, YouTube, Twitter, Instagram. Mwebale nnyo okuwuliriza kigambo kya Katonda. Sister Suzette tusabire. Amina. Tata tukwebaza olw'olunaku n'olwaleero. Tukwebaza nti tutwala obuyinza eri buli mindset ebadde erina obuddu obwa slavery. Eri buli mindset ebadde erina inferior complex ng'etya ng'ekankana nga teyeekakasa kiki eri mu Katonda. Tulagira obutukuvu bwa Katonda okubeera mu mind zaabwe. Tutonda ekitone ekijja mind ya Katonda ebeere etandika okwogerera mu ggwe ebeere obuliwo mu ggwe mu linnya erya Yesu era nga tutwala obuyinza obujjudde nga tulagira essanyu obuwanguzi bwa Katonda okubeera mu bulamu bwo n'embeerayo. Leka essanyu lya Katonda likukulemberenga. Leka omwoyo wa Katonda akulungamyenga. Leka omwoyo wa Katonda akutambuzenga. Oli wa mukisa okusinga ekikolimo. Ofuluma na mukisa oyingira na mukisa. Tulangirira ebirungi bya Katonda okubeerako olunaku n'olwaleero. Onoolyanga ebirungi eby'ensi otwala obusika bwo mu linnya erya Yesu. Tulangira emikisa gya Katonda okubeera ku buli batuuliriza ba viewers abatulaba abo abaloginze in n'abagenda okuloginga in later. Tulangirira emirembe gya Katonda okubabeeramu okweyongera okuyiga n'okutambulira mu buliwo bwa Katonda Kristo. Twebaza nti obuliwo bwa Katonda bubeera mu buliwo era nga bwe buliwo nga bwe tulina bwe tutambuliramu mu buli kintu kyonna kye tukola physical tegenda contradictinga n'ekigambo kya Katonda. Tuziyiza buli mbeera yonna eyandibadde ejjange ejjawo obuliwo bwa Kristo etulaga ekirala nti tetuli bwe tutyo
obuliwo bwa Kristo butulaga olunaku n'olwaleero. Taata tukwebaza eri abalwadde bawonyezebwa, eri abali ku kitanda nga babalongosezza, tulagira okuwonyezebwa kaakano okw'amangu, eri abo Mukama Kitange abagenda ku sajjale, tulagira nerves, muscles, everything okuwonyezebwa right now. Eri oyo abadde alina omutwe okubopa, alina covid rhinovirus, we flash you out mu linnya erya Yesu. Taata tukwebaza olw'ekisa kyo kubanga okikoze mu linnya lye tusabye. Amiina, amiina, amiina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Mubeere ne weekend ennungi, Mukama abatuweere omukisa. Amiina, amiina, amiina. This is Diaspora TV, your #1 global network. Until he comes, there's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. One more time. Sing. You're my brother, you're my sister, so take